Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu nnaku essatu ze twakakuba amabega. Wabula amawulire amalungi gali nti mu nnaku essatu eziddirira mu maaso awo tusuubira enkuba okweyongera okutonnya. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omuno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe Uganda, gy'ensonga lwaki tusuubira nti nno enkuba esuubirwa okweyongera okutonnya. Mu biseera eby'okumakya tusuubirayo oluwandagirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kubeeramu okubwatuka okw'eggulu. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 3 mu kitundu ekyo eky'ekkotido, so nga amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 29. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu kibuga Washington tusuubirayo enkuba okutonya, so nga mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekinnyikaggobe. Olwo mu Cairo ne Doha tusuubira omusana okwaka, kyokka nga yo mu Doha tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku digrees 34. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.